Essapule eya Yezu ow'obusaasizi, mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Ayi Yezu gwe awaddeyo obulamu, so nga ggwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo, olw'emyoyo ate nga ggwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi, efukirira ensi yonna. Ayi ggwe oluzzi olw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weeweeyo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyawa amattuka mu mutima gwa Yezu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe, nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyawa amattuka mu mutima gwa Yezu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe, nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyawa amattuka mu mutima gwa Yezu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe, nkwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaaya naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda, Patri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana w'omu yekka, Mukama waffe, eyali olubuto ku bwa Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Mariya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Patri omuyinza wa buli kantu, alijja okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu, Ekereziya Katolika omutukuvu, okussa ekimu okw'abatuukirivu, ekisonyiwo eky'ebibi, okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi,
omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi eby'ensi yonna, olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna.
olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi eby'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Yezu Kabaka w'obusaasizi, nkwesiga. Yezu Kabaka w'obusaasizi, nkwesiga. Yezu Kabaka w'obusaasizi, nkwesiga. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.